akakiiko akaali kateekebwawo twakayimiriza nga tuli mu lukiiko ne bamembazi ba paalamenti fenna. Era akakiiko ako kayimirizibwa era bakimanyi bulungi nnyo tekakyakola. Eno ekyokubiri temanyi twakajjawo. District Security Committee yakadissolvinga nga tulize tumalirize ripooti eno ya intelligence. Then oluvannyuma tulyoke tulabe way forward. Ekyo tetwakanyako na Minisita. Wasabye nga bwe nekikiriza kyone nkodese tukidiscussize n'ekyo ekyo. Kakati akakiiko kaba kali disbanded. Nabadde nzija wano nenjogera ne General Isoke akulira State House anti-corruption. Nemugamba nti tubaddeko discussion tubadde nayo eri. Twagala ojja ebintu bino byonna bitaking over mu State House, ekintu kyonna kitambule buto nga Pulezidenti bwe yakiragira. Era General Isoke n'agamba nti ekyo nkikiriza mbadde nakitandikako dda nga tikijja kgenda momentum. Kakati nga Special Assistant bw'akyogeddeko tujja as soon as we go to Kampala tujja kussa ekiwandiiko ekirala, tujja kusinkana General Isoke, tujja kuyita ssebo RDC tukole programu endala. Programu erina okutandika mu mateeka nga bwe nagawa. The forest must be deforested. Nalabyeko kabalwa akalinganga it is degazetted, but I don't know. That land committee tulina okulaba nga buli kyalo kirina ka committee kakyo. Ate tulina okulaba nga buli committee eyo ekola omulimu nga bwe gugambibwako. Buli muntu n'alaba waali ne bakakasa nti awo wewabwe. Awo District Land Board nekola ebyapa. Ate kino kirina okukolwa ku sipiidi kubanga tubadde twogera wali. Twagala Muzeeyi Pulezidenti Kaguta Museveni ajja agabe ebyapa ebyo. Kwenalewo ogamba Pulezidenti ajje ababuulire oba yabawa oba teyabawa. Pulezidenti bw'awa aba awadde. Era wano tujja gamba Pulezidenti kamba tova wano olina okubeerawo obeeraawo ng'omugamba nti ebyapa by'abantu bibino sewagaba ekisooka ebirala tubigabe. Abantu mujja kufuna ebyapa byammwe ebya freehold nga Pulezidenti byagamba. Era awo bwenna mwogere nti abeewo omuwendo guli gwe muweeri gwe gubavaako za surveying naki. That's a question of detail. Kakati waliwo kye wayogedde ssebo RDC. Najja lunolwe najja olwasooka nabuuza RDC Nakasongola eyinza otya okubeera mu offices ezifaana bwe ziti. Kyanti ettaka si lyaffe lya Buganda Kingdom. Ne mugamba nti ekyo si kituufu. Oyo oli gwe nasanga ne mugamba nti muwa busuulu nti ne mugamba nti toddayo kuwa busuulu. Lino ttaka lino office ya Nakasongola district. It is in a very short way. Ala disongamenti kwa kitegera bulungi. Era njagala oddemu kitegera kubanga mwakazaayo basizizaayo kuba tebalina ttaka. Njagala okubazibula amaaso nti mulina ettaka. Ettaka eryo lya district lyatandika bwe liti sawa bangamba sikirizibwa kwogera after 6. In a short, government ya Abaganda bwe begatta n'Abazungu, Abaganda abakulembera Polokagwa ne begatta n'Abazungu n'Abanubbi ne bawangula ne bawambako Abalega ne Mwanga ne bafuna endagaano ya Lwenda ne bagabana ekyo kye bayita Buganda at that time. Ne bagiraba ng'erina square miles omutwalo gumu mu kakaaga mu bina. Ne bagamba nti tugabanemu wakati
omuzungu n'atwala kanaana oba kenda plus n'akayita Crown Land era ne kafugibwa Crown Land Ordinance 1903. Hafu endala n'egisazaamu nti neeyo mayiro, naye mayiro n'ebamu ebitundu bibiri. Ekimu ekiri official mayiro, ekyo kye kifuga administrative posts, ekifuga amasaza, amagombolola ne chieftain y'obwakabaka bwa Buganda at that time. Etteeke buli saza ne liweebwa square miles 8 ng'ezimu ziri ku saza headquarters, ezimu endala ziri ku magombolola. Obwakabaka bwa Buganda nga office ne buweebwa square miles 305. Kaakati ng'ekyo kifugibwa etteeka ne bayita Official Estates Ordinance eya 1918 bwe twefuka nefuka Official Estates Act. Kaakati bwe twefuga nga tugenda okwefuga 62, omuzungu n'ayisa etteeka erimanyiddwa nga 1962 Public Lands Act. Eryo ettaka erya 62 ne liddira Crown Land ne ligifuula freehold ne ligiza mu district zonna eza Uganda. Naye mu parts za Uganda ziri mu Kingdom ne Federal, public land zafugibwa nga federal boards. Mu Buganda yali Buganda Board, Land Board. Si eno eriwo kati eno ey'omuntu obuntu eri ya constitution, ng'ezo ze zifuga public land ng'otaddeko n'eri land official estates kubanga zo zaali corporation. So ng'owessaza erinnya lye bwe libeeramu yoyo abaagifuga okutuusa omulala we wajja. Kaakati 67 nga wabaddewo enkyukakyuka ezaaliwo. Constitution ya 67 negamba nti public land kati zive mu district ne federal units oba federal kingdoms ligende mu Uganda Land Commission era gye lyalaga. Mu 1975 Idi Amin n'agyongeramu amaanyi, mayiro zonna n'aziggyawo n'azisaba Uganda Land Commission. Kaakati wano President Museveni bw'azze nasaawo n'ayita abantu bonna mujje tukole constitution. Constitution eno gye twakola n'egamba nti public land eve mu Uganda Land Commission edde mu districts. Kati ettaka lino lyonna ery'amasaza ery'amagombolola liri mu districts. Kati ogamba otya nti no tolina ttaka ne sente n'ozizaayo. Sebo kamba owandiika mangu ebbaluwa osabeyo sente zo mutandike okuzimba. Awo temugambirawo nti Museveni oye. Ate sebo ekirala kyeya kisingiri oba oli bantu bakugobako. Ekyo pulezidenti ekyo yakimalawo n'agamba nti mbaddiza ebyapa naye ab'ebibanja bange abali ku ttaka eno tewali ababakwatako, balina security. Naawe ekiragiro kyamukwatako yenna asibwe, akwatibwa asibwe. Naawe ekiragiro tewabaayo omuntu ajja n'agamba nti weegule, kubanga ekibanja kikyo, toyinza kwegula kikyo. Toyinza kuŋŋamba nti Mayanja weegule ku ngatto eyo gy'oyambadde yange ate nkwegula ntya. So President mu kiragiro ekyo kye yawanga 22 August 2013 yagamba nti tewali kwegula kubanga ekibanja kyonna kikyo. N'ekirala oli tajja n'agamba nti nina ekyapa, kati olw'ekyapa kino kye nina ekibanja kyekyo kinene nnyo kyayika 15 kankuweeko ekyapa kyayika 2 endala nzitwale. Oyo mubbi yennyini akwatibwe, kubanga toyinza gamba nti ekikyo ate okisalako okitunde. So ate President n'addamu n'agamba nti bw'obanga oguze ettaka nga kuliko ab'ebibanja, bw'oba osobodde okuteesa nabo willing buyer willing seller, olina akuwa $2,000,000 kyekibanja kyo. Wano naguzeewo n'ekyapa kyokka wano ekibanja kyo kankuweemu $2,000,000.
bw'owulira n'ogamba nti aho sente ennungi ezo zimpe ngende talinako mutawaana. Naye pulezidenti yagamba nti oli bw'aba agaanyi ti n'omwavu abeera n'akake k'atatunda. Oli n'agaana nti sijja kuguza wagula mpewo okumukuba akwatibwe. Era mutulaba bulijjo nga tukwata abantu ng'ono omutujja ono bwe tuba okukwata wano nga bagezaako okuteganya abantu. Era sawo kino kikyo mwami Kamba ebyo bibyo kubanga omanyi directive ya president eya 28 February 2022 yagamba senga omuntu agobebwa ku ttaka n'agobwa ne mutamukwata abantu temubazizaayo ye yennyini ajja bakolerako ndowooza ye order mwagiraba. It is order directive eya 28 February 2022 neweeba court order yetejja kukola kubanga egootana ne constitution. Kakati ebyo bimaze mwena mulina security. Kakati mwami Kiza obedda nkuwuliriza siwuliddeeko ogamba nti neŋŋenda ewa area committee nenzijuza foomu ne bajja ne batulambula we tuli foomu negenda mu boodi neyaba approval. That's the way to get land on public land. Bino bye watambulamu byogenda ng'ogula abantu ndowooza wali ignorant. Ekyo si bwe bakikola. Public land ogisaba ku district land board ng'oyise mu area committee. Abo bwe tutegeera eggwanga bwe litambula. Eggwanga litambulira mateeka. Genda soma Land Act Section 59(1)(a). District Land Board okukuwa ettaka okolayo application. Ettaka eryo liba teriiko muntu oba authority balikuwa ne bakolerako ekyapa. Naye bwe baba nga ogenze ne district ne bwekuwa ekyapa kyokka ng'awo wennyini waliko abantu. Section 59 subsection 1A azamedde gamba nti ekyo kyonna transaction ebaafu gye bayita void. Nowe musaza sabo mwami Kiza ndoza nkulebe nkofa wano munnange goberera amateeka otherwise oba ogobye oguze empewo. Amateeka bwekalagira sikugamba nti nodduka ovaewo oli kakati. Bwebanga wagula nga nabali basanyuka bakukkiriza kakati yita mu mateeka oleme kubeera na mpewo. Era ekintu kisubjecting ku system nga balina okutambula. Area committee ejje erabe nti tekuli bantu bajjuze aba neighbors bakusayininge olyoka ogende ofuneko. N'olwekyo nkuwulidde bulungi madamu ng'ogamba n'omwakulira wano wammwe naye kati oli muntu mukulu. Oli Uganda ni bw'oba oyagala wano yita mu mateeka ne bw'oba wazaalibwawo oba wakulirawo yita mu mateeka. Tetujja kubaawo nti olw'okuba nazaalibwa wano n'olwekyo wano ntuttewo. Nedda ago si mateeka. Ate ssebo mwami Kiza bulonga bye bagambye bituufu. Tikutambula ne mukwata abantu ne bakwata ekyo tetukisenga mbaddeko n'obujulizi. Sifaayo oba oli muntu wa ngeri ki oba alina ddaala ki nandibadde nkukwata kaakati. Naye sirina bujulizi naye njagala okugatta eddoboozi lyange ku ddoboozi lya Fiona Balungi senior special. Sekuwulira nti munnayuganda bano atuluganyiziddwa
nti akwatiddwa era tetwagala yo ene tap charges muntu yenna munnayuganda kukwatibwa. Ekyo President Museveni yajja wano najja very humble n'abagamba nti bannange bwe mukkiriza okutulugunyizibwa ne mugamba no, ne mumwegattako ne mugenda ne mulwana ne muwangula. Olumu yatunyumiza nti waliwo ebiseera byali ebizibu ennyo, abantu abamu ne bagamba nti ssebo Ssabalwanyi tugende oba batutte batutte. Pulezidenti yabagamba nga yakulira olutalo n'abagamba nedda, tetulwana tufe, tulwana tuwangule tujje tutereeza ensi. Naye ate oba bawangule ne mujja kati ensi tugitereeza. Ate kaakati omuntu najja eri n'agamba nti nkola mu State House n'ekyo mbakubaakuba, ekyo tetujja kikkiriza n'akatono. Osonyi okuyita Kamba, olalayo Kamba, omanyi oluyimba lwaffe luli kino kyekiseera kye tulina okulwana, mu biseera eby'omu maaso tufune emirembe. Kaakati sebo abantu bano kino kye balwanirira bafune emirembe. Kino kyekiseera kye mulina okufuna emirembe. Mpakupapula kabisebo bagambye nti ate owaliizya directive ya President egamba ow'ekibanja atunula article 237 sub article 8 egamba very clearly nti bw'alina ekyapa ekya mayiro, ekyapa ekya liizi, ekyapa ekya freehold, kuliko ow'ekibanja. Ow'ekibanja oyo alina security of occupancy. Tewaba muntu yenna amukwatako. Ssebo ddira omusajja ono omuzzeeyo ku ttaka lye Arua. Arua agenze. Yonna wemmata ye Arua agenze. Arua oyadduse yagenze. Arua njagala ndeke nga nkukotte nga nkukwasizza. Arua tajasobola. But I think he has left. Abandi balaya beitumba. Actually, they had also gathered there. They thought that you will reach there. Okay, he will represent them. Now, what I will come, who is a cadre of the movement who have fought voters together. I hand you over this petition presented by this gentleman. Now, the President gave directives on basing on Article 37, sub-Article 8 of the Constitution. On Mayiro, on Leasehold, on Freehold. They have security of occupancy and these 3 directives. And one of them is that if they are being removed, return. Those who have removed them arrest and charge in the so this man, I trust him because I've worked with him.